okubuulira kw'okumakya mu tuli omukeeze alhamdulillahi rabbil alamin. Mungu tuyongera okukwebaza olw'ebirungi byonna byotuwadde omuli n'obulamu n'okuba nga tukyassa bulungi ate n'okuba nga tukyasobola okwogera. Ne tukusaba ayi Allah otwongere obulamu bwaffe butereere, otuwonye ebirwadde ebituluma, tufune embeera ennungi, otumalire ebyetaago byaffe byonna. Mu kiseera kino tugenze mu kubulira okw'okumakya Sheikh Muhammad Kizza Kasule w'ebyafaayo amaze okutuuka nate ayongere okutujjukiza ku byafaayo. Naam Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah alladhi hadana lil Islam ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah الذي أرسل إلينا لكي ينذرنا من عذاب الله الأليم ويبشرنا بالجنات النعيم التي وعده الله للمتقين. baganda bange bakadde bange ab'ebitiibwa abatuwuliriza era bagenda maaso ne puroguraamu yaffe neyaddawo y'okumakya mbatuusaako ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna nti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tugenda maaso n'ekyafaayo kyaffe nga twagamba nti tuli omusomo gwaffe gukwata al-khamsa al-awail fi l-islam, abataano abaasooka okuyingira obusiraamu. Tuli ku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali Katonda yamwagala nnyo n'amuwa ebintu bingi. Yamuwa okubeera nga akulira mu nnyumba esinga amayumba gonna mu nsi, essomero, ettendekero, yunivasite esinga mu nsi yonna, y'ennyumba ya mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyokubiri, n'akuziibwa mu mpisa esinga okubeera ennungi nga zimuteekamu amuyigiriza era ye mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teyakoma ku ekyo. Ku lunaku ekiro mukama waffe lyasenguka nga twagambye, olunaku lyasenguka yayita, yalaba omuntu anaasobola okwewaayo obulamu bwe bwonna okubuweerayo ddala nga taliimu kutya kwonna wadde okukankana, abeere nga abeera mu nnyumba ya mukama waffe mu kisenge kye ku buliri bwe, balowoolereze bali abaze okumuyigganya okumutta balowooze nti yeeyiye. Amakulu nti senga baggulawo bati baalitemye butemi nga bamanyidde ddala nti gwe batema yoyo mukama waffe, naye okwewaayo okwo okw'amaanyi, okulaga obuvumu, okulaga okwagala kyali kyamaanyi nnyo. Ebyo byonna nga Katonda yakimuwa. Ekirala, zaada Allahu taala ikram li hadha sahabi aljalil. Katonda yayongera ate era okumwongera, okumuwa ekitiibwa n'okumwagala n'okumuwa kino kyetugenda okulaba. Kiki kyeyamuwa? Kyeyamuwa bwagenda okukya nga mukoddomi wa mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amufumbiza, amuwadde omuwala ayitibwa Fatuma az-Zahra sayyidatu nisa'i ahli al-janna, omukyalo omulungi, omuyitirivu, omubalagavu. Omukyalo oyo era ayitibwa omu ku bakyala bebaaliise kwini, bakwini b'omujjana ye Fatuma. Nuridu an nara hubbahu, twagala okulaba okwagala mukama waffe kwe yagala omwana oyo Fatuma. Lamma ishtaddat al-marad ala nabiy, okulwala kwa mukama waffe okwo kwennyini okwamuleetera n'okufa, kanat ibnatahu Fatuma, muwala we Fatuma yajjanga okumulambula buli kiseera, kulli yawm, buli lunaku. Kana yuhibbuha hubban shadida, yali amwagala olwagala olutabangawo. Wa kayfa la yuhibbuha, ayinza atya obutamwagala ng'ate mwana we yeyekka, omwana we gw'ayina, kulwokubanga abaana ba mukama waffe bonna omukaaga baafa, niwasigalawo Fatuma yekka. Era Fatuma ye yaziika ku kitaawe, naye bali bonna mukama waffe ye yabaziika. Ibnatuhu alwahida, ye mwana we omu ati gw'ayina, albaqiya, asigaddewo. Walidhalika, era n'olw'ensonga eyo, kanat idha dakhalat, we yajjanga okuyingira mu nnyumba ya mukama waffe
mukama waffe olwamulaba qaama yasituka olw'okumuwa ekitiibwa n'okumwagala okungi wakabbalaha n'amunywegera ku matama wajilasaha jambihi era n'amutuuza nti jangu otuule wano tuulira ddala wano wendi era n'ayongerako ekirala ti marhaba biibnati nsanyusa okulaba muwala wange thumma asarra ilaiha kuolwo jamuga nti sembera wano sembeza okutu nyaka amaka enjagala okubwa falamma danat we yasembeza okutu dhakarat annahu yamugamba ti njagala okubuulira ekyama kino annahu sayukbad fi maradihi hatha munange obulwadde buno bwolaba bunnumye mugenda okufiira fabakat fatuma n'akaaba thumma asaraha thaniya ate okutuusa yamugamba nti ate kankuba akaama akalala innaha awwal ahlahu yalhaquhu yawma alqiyama ngenda okuwulira fatuma gwebwe omuntu gwe ngenda okusooka okulaba okusisinkana mu bantu ba famire yange yonna gwegenda ngenda okusooka okusisinkana olunaku lw'enkomerero fabahikat fatuma ate n'aseka era we yaseka mukyala Aisha yaliwo mukyala wa mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamubuuza nga mukama waffe avuddewo katono namuga nti mbulira akaama kakubye n'oseka ate oluvannyuma n'okaaba namugamba nti sisobola kwogera kyama kya mukama wange nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taata namugamba nti weerabidde nti nze maama wo namugamba nti nankubadde oli maama naye sijja kubuulira naye taata yakimubuulira nga mukama waffe amaze okufa we yafa namugamba nti ngenda okubuulira yaŋŋamba nti obulwadde buno bwe ndwadde mwana wange sijja bwona era mwengenda okufiira kwe kukaaba ate ekyokubiri yaŋŋamba ekyansesa nekinsanyusa nti nze ngenda okubeera omuntu agenda okusookera ddala mu bantu ba famire ye okumusisinkana olunaku lw'enkomerero nekinsanyusa tuddayo ku ali nga tuzzeeyo jaa alwaqt ekiseera kyatuuka faragaba aliyi fi zawaji ali n'awulira ng'ateeka okuwasa era awulira mwetaavu eri okuwasa naye mu kiseera ekyo nga omutima gwe gutandise okwagala okuwasa Abubakari yasituka n'agenda eri mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba ensonga endeese njagala kuwasa Fatuma we yajja Abubakari okwagala okuwasa Fatuma mukama waffe n'amugamba nti nedda yali ali awo nga Abubakari asiibudde ne Omar najja n'amugamba nti mukama wange ensonga endeese njagala kuwasa Fatuma fatazara lahum n'abeetondera n'abagamba nti innaha saghira akyali muto saghiratu sin emyaka gye gikyali mito kulwokubanga mu kiseera ekyo Fatuma yali tasussa myaka 15 nga muyiseemu n'emyezi mitonotono mukama waffe n'agamba nti nedda akaana kakyali kato mukaleke wakana Allahu subhanahu wa ta'ala naye nga katonda w'ekitiibwa addakharaha li Ali yali amutegekedde ng'era amwagaliza Ali yaruwi anna mawlaahu kigambibwa mu byafaayo nti waliwo mukwano gwe omukyala yajja ng'abeera nnyo mu makaago jaat yajja eri Ali faqalat lahu omukyala yo n'amugamba nti hal alimte owa ebino bitegedde Fatuma muwala wa mukama waffe yuridu an tatawajaha ayagala kumufumbiza faman yamnauka an taati rasulillah kiki ekigaana ogendayo eri omubaka faizawijuka abeere nga mukuwa Ali n'amugamba nti laisa maishai nze gwolaba ndi mwavu lonkupe sina kantu konna atazawaji bihi kenaabanga nsitudde okuwanga ekirabo okubaako nekyomugamba okutuusa we yantunuulira ennyo n'aŋŋamba nti Ali oyina majaa bika kiki ekikuleese alaka haja oyina ensonga nemugamba nti nedda siina nsonga
la shay'i ya Rasulallah, sina nsonga yonna mbaka wa Katonda. Mbulira oba waliwo ensonga yonna, ate n'atamanya nti buli nsonga yonna, buli kintu kyonna Jibril yanguwa mangu nejemutegeeza mukama waffe tuwaliwo ensonga gundi, waliwo ajja, waliwo ensonga gundi, waliwo agenda okutuukirira tiyakimanya Ali yakyerabira. Mukama waffe amubuuza asirise akotese omutwe wansi amugamba nti Ali mbuulira oba olina ensonga, nti nedda siina. Maja nsonga kyekuleese? Fasakata ng'asirise busirisi yeewombeesa ati la'allaka jiitu takutubu Fatuma, oba ensonga ekuleese oyagala kwogereza Fatuma. Yasitula omutwe gwe omulundi gumu n'agamba nti naam, mukama wange kyekyo. Mukama waffe n'aseka. Bwe yaseka n'amugamba nti hal indaka shay, olina ekintu kyonna tastahiluha kyogenda okumuwa ng'ekifaanagana ng'amahale? Fakultu la wallahi, naga nti amazima ga Mungu ya Rasulallah, mbaka wa Katonda siina okujjako engabo yange. Fawalladhi nafsi biyadi, nkulayirira oyo akutte obulamu bwange emikono gye yallati amlikuha, kyekyokka kyenyina mu bulamu bwange. Tusa mukama waffe yamubuuza nti maqimatuha, wobanga okibaliridde muvaamu sente mmeka? Namugamba nti arba mia dirham, muvaamu dirhamu 1,400. Namugamba nti genda okireete. Fakala Rasulullah, okutuusa mukama waffe yagamba ng'akireese, zawajituka, maze okugatta ne muwala wange. Fabaatha ilayha, bamuyite. Fasahalaha, okutuusa yamugamba nti kaakati oyo mukyala we okuva kaakati. Kana Ali rajulun fakhir, yali musajja mwavu lunkupe. Fakad rawat lana Asma bintu Hamis, omukyala ayitibwa Asma bintu Umays agamba nti ku lunaku olw'ennyini naliwo nga mukama waffe agaba muwala we Fatuma. Lam najid fi baitihi, nze nawerekera ku Fatuma agende wa Ali mu maka ge, naye bino bye nasangayo hasir, kakeeka kakadde osaada n'omufaliso gulyawo gutyo nga oyinza toyina ngeri gy'oyinza naggunnyonnyola. Min leaf nga gwabugogwa, wajaruun wa kauz nga waliwo obukopo buli awo n'ekiringa ng'ekidomola. Fajama al ansar, ba ansar basajja b'e Madina ne baga nti abange omusajja tumukolereyo akabaga nankubadde katono. Omulala ne yeetema embuzi n'agireeta mangu, ne bafumbawo omuceere ne baleeta n'ebintuntu, tikwali nyama. Walimatul aris, yembaga ey'amaanyi eyaliwo mu kiseera ekyo nga bagikolera Sayina Ali. Lamma jaa al-layla, obudde bwatuuka ekiro, qala nabi, mukama waffe n'agamba Ali nti la taqrab Fatuma, togezaako okusemberera Fatuma ekiro, hatta atika, okujjako nga maze kujja. Fajaa Rasulullah, mukama waffe ekiro ekyatuuka n'agenda eri Ali nga bali ne Fatuma. Fadaa, n'ayita muwala we era n'aleeta eringanga ebbaafu nga mulimu amazzi. Thumma masaha sadra Ali, okutuusa yagakwata amazzi agaali mu bbaafu n'asiimula sadra Ali, mu kifuba kya Ali, n'asiimula ekyenyi kya Ali. We yamala n'aga nti Fatuma naawe sembera. Naye ekigambyo jaa ta'athar fi mashiha, yajja nga yeemoolamoola ng'abawala tubamanyi, min alhaya, ng'akwatiddwa ensonyi, yenna ajjudde ensonyi, ajja yeemoolamoola. Ataaha min dhalika, okutuusa naye yamugamba sembera ano, n'amusiimula mu maaso n'amusiimula mu kifuba. We yamala n'abalombera edduwa nti barakallahu fihima, ayi Katonda wange bawe omukisa mu bufumbo bwabwe, wa baraka alayhuma, nabo bennyini obawe omukisa. Min dhalika alma, amazzi gano nembawadde Mungu gafuula ag'omukisa gabongere naslaha ya Fatuma, era Katonda bawe ezzadde eddungi ery'ekitiibwa. Inni ankahtuka, kutuusa yagamba n'akwata mu ngalo Sayina Ali yamugamba nti ankahtuha, njagala okubuulira nkufumbiza muwala wange ahabu ahli, gwe nsinga okwagala mu bantu ba famire yange. Wabaata rasulillahi wasaada min jildin wasaka, mukama waffe yatuuka eka n'aweereza ebintu bino naye nga byo biri mu oluwarabu olwo ebyaliwo mu kiseera ekyo. Sina ngeri gyanyinza binyonyola, nayinza okugamba nti kyali kidomola n'ebbaafu
n'akawempe baali mu ngeri eyo basajja baavu era omumanyi omu yagamba nti embaga eyo abantu baali tebasukkako 10 baali batono nnyo abali ku mbaga ya Sayinaali tujja genda mu maaso insha Allah tulabe biki ebyaddirira nabagabo bawaayo obudakiika nga 3 abuuza ekibuuzo akibuuze kiina ensonga nnyingi okukinyonyola situyinza kimalayo ate era situyinza kiyingiramu nnyo kugamba nti lwaki yawasa akawala akato ebyo byonna biri mu nteekateeka ya Katonda. Ono atugambye ye Fatima agambye nsaba Seeka atuddiremu ku edduwa gye yabasabira. Edduwa gye yabasabira yalimu ogamba ayi Katonda wange abaana bange bano bombi Sayinaali ne Fatima njagala oteeka emikisa mu bufumbo bwabwe era baagalane era bazaala abaana abogonjebwa abamanyi Katonda era abanayagala eddiini yaabwe babeere abantu balamu. Sheikh yeno ekwatagana n'eno gye batera okusomera abagole barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma fi khair era yeyo abasazeko nam Sheikh ndoza akadekeko nsaba tusiibule tubasiibula nga tubagaliza olunaku olulungi n'obusiraamu butebenkera emitima gyammwe n'embirowoozo byammwe n'embaana bammwe n'embulamu bwammwe. Mungu tumusaba atuwangaze nga tuli basiraamu era atutte nga tuli basiraamu atuzuukuse ku lunaku lwa akhera nga tuli bakkiriza abannamaddala beyasonyiwa ebibi byabwe abagenda okuyingira obutereevu mujja naye. Allahumma amin. Okubuulira kw'okumakya mu tuli omukeeze. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atugenze bannange mu kubuulira okw'okumakya abangi we basonga tukomyawo mukadde waffe Sheikh Muhammad Kizza Kasule amaze okutuuka tugenze okubuulira okw'okumakya. Naam Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabi rasulillahil karim alladhi ursila ilayna rahmatan lil alamin لينذرنا من عذاب الله الأليم ويبشرنا بالجنات النعيم التي وعده الله للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجد ماسو الخمسة الأوائل في الإسلام أبتانو أباسو كردلا وشرام تلك سيدنا علي كرم الله وجهه. التقى هذا النورين ليكون أسرة عظيمة. okwaka yakana okw'emirundi ebiri kwasisinkana okwaka yakana kutogerako Sayyidina Ali nga basisinkanye ne muwala wa mukama waffe Nabbi Muhammad Fatima. Kana minhuma nasrun mwavaamu ezzadde ery'ekitiibwa eddungi erijjudde obusiraamu. Abaana be bazaala be bano basookera ddala Hasani ne Husaini ne Muhsini ne Mukulsumu ne Zainabu. Kanat hayatun azawjaini obufumbo bw'abantu abo ababiri basiita bwali bwangu mutawadaa nga bujjudde obukkakkamu. Sabarat Fatima ala al-awaa'il haya. Mukyala Fatima yawangalira mu bufumbo obw'ennaku obw'ekyavu obukkakalukana wajuhudil al-aish n'obulamu obujjudde obuzito. Kana takumu bishuuni zawjiha yadda atandikanga okuddukanya emirimu gyonna egyawaka ng'agikola bwomu watadabiyat awladaha n'okugunjula abaana be. Tathani daqiqa nga asekula obuwunga na buli kimu kyonna hatta okutuusa engalo ze nezijjamu amabavu. Watawajin ajaniha binafsiha nga yennyini yeekandira obuwunga. Walaysa laha khadim talina muweereza takhdimuha amuweereza hatta laqad min dhalika naafuna obuzibu bw'amaanyi shidda. Hakadha we batyo nno
abaana b'abannabbi we batyo nno bakyala b'abannabbi al asfiya abasengeje naam wekiri fahum qudwatu nnaasi kulwokuba be balina ekyokulabirako eri abantu bonna hayatuhum fiha obulamu bwabwe al uswa mulimu ekyokuyiga wa muiza n'okutulabula lilghaniyi eri abagagga minhum takhruj anwari alquran mumuva ekitangala kya quran wala aidihim era mikono gyabwe yatalaqqa nnaasi min assabr mwetujja okugumiikiriza nga tumaze obbalaba walqanaa warida era mwetujja obugumiikiriza n'obwesimbu n'okumatiza n'omwoyo omumativu nuridu an nara hadhi almashhad twagala okulaba ekyaliwo ki annabawiyi mu nyumba ya nabbi alladhi haddatha ma sayida Fatuma ebyagwawo maka gaabwe ga sayida Ali nga bali ne Fatuma fayarwi anna Fatuma kigambibwa nti Fatuma emirembe gibere ku ye ishtakat mimma talaqqa min at-ta'ab yawaaba ensonga ze yazibuulira ku mukama waffe nabbi Muhammad kitaawe yagenda eri kitaawe tasalu khadim nga amusaba omuweereza falam tuwafiqhu tiyakkaanya naye bakarat li Aisha yasooka kulaba Aisha n'amuyitira maama we fajaa nabiyyi mukama waffe najja fadhakarat dhalika okutuusa ebamubuulira ensonga eyo lamma jaa nabiyyi mukama waffe yajja nakum twayagala okumusitukira olw'ekitiibwa ndabaga nti la makanakuma mbeere mu bifo byammwe mutuule ng'embadde fakad naye mu kiseera ekyo nga tutudde naye wajadtu bududat kadamaye okumanya nga nali musemberedde nnyo nawulira obunnyogovu bw'ebigere bye qala la adullukum ala khayri mimma saltama abange mbaweeyo oba mbayigirize mbasomese ekisinga mu kimusabye idha akhadan jaalukuma fakabbara Allahu arbaa wumbanga ogenda okwebaka tendeza Katonda arbaa wa salasina emirundi asatu mwena wahmidu thalatha wa thalathina atoga nti alhamdulillah emirundi asatu mwesatu wasabbih thalatha wa thalathina era womala likalimati mimma sa'altahu ogambe la ilaha illallah wallahu akbar emirundi asatu mwesatu ogambe nti la ilaha illallah omulundi gumu ekyo nno kisinga kyemunsabye okubeera nga mbanoonyeza omukozi era mba mbateerawo omukozi kana rasulullah yatawalla hadha al-usra al-karima yalabiriranga nnyo ng'era buli kiseera agendayo okubazimba bilmawiza ng'ababuulirira wayuallimuhum sabr ng'era abayigiriza abatendeka okubeera n'obugumiikiriza yaduruhum kulla wakati nga buli kiseera agenda n'abalambula الحديث الذي يروي أن فاطمة كجانبوا أنت فاطمة قالت يا رسول الله يا جامبا أنت مكموانجي تحت وانفون بذا رجل فقير ومسجو معه لا مال له تين السنتي فقال يا فاطمة لا جامبا مكموا في فاطمة أما ترضين تسنيك تويا جلا أن الله عز وجل ndikatonda w'ekitiibwa atla ila ahli al-ard yatunuulira n'asengejja abantu abali ku nsi fakhtara rajulaini n'alonda abasajja babiri ahaduhuma abuka omukubo ye kitaawo wal akhar ali owokubiri ya ali wabula hafidhu dhahabi yagamba nti hadisi eyo nafu situgyesigamirako nnyo awo nga tuvuddewo nga bwe tugambye nti yagendanga buli kiseera buli lunaku buli kabanga kafunye ng'agenda okulambula abaana be maka gaabwe naye omulundi gumu yagenda falam yajid aliyan we yatuukaawo yasanga ali taliiwo faqaala aina ali n'agamba nti owaaye ali aliriddawa qaalat yagamba Fatuma kana baini wa bainahu shay waguddewo ensonga n'obutategeeragana wakati wange naye yamusanga nga tali mu mbeera eza bulijjo nga si musanyufu yenna nga musunguwavu n'amaaso ge nga galabika gava kaaba n'agamba nti
owange kiki kino obadde ki okutuusa yagamba nti njagala okubuulira waguddewo obutategeeragana wakati wange ne Ali naye ghadabani anyiiziza fakharaja mukama waffe n'ava mu nyumba walakin aina huwa naye aliridda wambuulira gyali faqalat huwa fi lmasjid namugamba nti ali muzikiti naim yeebaseeyo dhahaba rasulullah okutuusa mukama waffe yatambula n'agenda muzikiti ali gye yeebase wajadahu yamusanga wahuwa naim nga yeebase kad sakata ridaahu nga enkutu ye ebikka eno wansi entumbwe ze ansaqayi nga egudde amakulu nga alabika ebisambi byonna wa asabahu turab nga ate ajjidde enfuufu mukama waffe tiyakwatibwa nsonyi nti mukoddomi we yagenda mangu nnyo olinga otulo twamututte dda n'akwata enkutu n'agisika n'amutereeza wa asabahu turab nga yenna ajjudde enfuufu fajala rasulillahi yamsahu mukama waffe n'akwata ekitambaala n'akinyika mazzi n'agenda ng'amusiimula enfuufu wayakulu ng'amugamba nti kum situka aba turab gwe taata w'ettaka taata w'enfuufu kum aba turab ng'era akiddiŋŋana nti situka gwe nannyini taata waki taata w'enfuufu mukama waffe yali musajja wa kisa nnyo ate nga ayagala nnyo okusaaga era nga mukama waffe mwangu nnyo eri buli muntu yenna kakati raba wagamba mukoddomi we nti nkutuumye okuva olwaleero engeri gye nkusanzeeko enfuufu ennyingi gwe taata waki gwe taata w'enfuufu so ye yekka gwe yasaaganga naye omulundi gumu sahaba omu yajja mu muzikiti naye nga ekikono ky'ekkanzu ye kinyenyanyeenya mukama waffe kyava mubuuza nti we kiki ekiri mu kikono ky'ekkanzu yo namugamba nti enda okubuulira mukama wange nsanze kapuusi walinga empewo ekatta nenkakwata era ke kali muno mu kikanzu nkabisse olw'okulaba nti kabadde katintima olw'empewo okutuusa yamugamba nti akati ngenda okukazaako erinnya gwe Abu Huraira era erinnya eryo ne likyaka n'okutuusa akati abasinga obungi tebamanyi na linnya ly'eddala lyennyini omusajja oyo naye nga bamuyita Abdurrahman ibuni Sakhari Addusi omusajja oyo olw'okuba nti yalina kakapa nga akagala nnyo akatadde mu kikono ky'ekkanzu empewo ereme kafuuwa nga konna kakankana kabeere nga kafuna ku lubugumu mukama waffe n'aseka n'amugamba nti okuva olwaleero nkutuumye gwe taata wa bukapa okonna kusaaga n'ekirala era omulundi gumu baali batudde ne mukyala we Aisha omukyala muzeeyi mukadde ajja akootakoota n'asanga mukama waffe n'amugamba nti ya rasulallah mukama wange ed'ili adkhulu aljanna nsaba nyingira ejjana n'amugamba nti aljannatu la yadkhuluha alajuz ejjana teyingiramu bamuzeeyi okutuusa omukazi lwe yanakuwala n'atambula n'agenda Aisha kyava amugamba nti azantaha omukazi omunakuwazza n'amugamba nti atategedde muyite ne bamuyita n'amugamba nti kyembadde ntegeeza nti ejjana togenda kugiyingira ng'oli mu myaka gy'egyo ng'oli muzeeyi teyingira we muzeeyi katonda agenda kuzzaawo omuwala omuto mbeerera olyoka oyingira ejjana kyembadde ntegeeza togenda giyingira mu myaka gy'egyo kyenvudde ŋŋamba nti ejjana teyingira bamuzeeyi naye nga kyentegeeza sigwo togenda giyingira ng'oli mu kifaananyi ekyo ky'olimu nga we ŋŋambye yali wa kisa nga muntu w'abantu nga buli kiseera ayagala nnyo okusaaga omusajja omulala yajja n'amugamba nti ya rasulallah mukama wange mbadde njagala ompe ku ŋŋamiya ngendeko kasafaari katono nja kukomawo mangu nga ŋŋamiya mukama waffe agisibye wali omusajja agiraba okutuusa mukama waffe emugamba nti siina ŋŋamiya wabula nyina mwana wa ŋŋamiya omusajja n'atambula n'agamba nti bakale owa agambye nti talina ŋŋamiya alina mwana ogwa ŋŋamiya omusajja tiyakitegeera okutuusa bamugamba abaaliwo ne bamugamba nti omusajja takitegedde amugamba nti abamuyite kyembadde ntegeeza nti wenkugamba nti nyina mwana wa ŋŋamiya ebeerenga eŋŋamiya nkulu etya era ebeera mwana wanyi era ebeera mwana wa ŋŋamiya eŋŋamiya yiyo naye nga musanyu mu kuseka mu kusanyuka mu kusaaga
kale no mukama waffe yali muntu w'abantu si wa boggo si muntu ali awo atayogererwako nti tasaaga naye tamanyi bantu wabula nga buli kiseera abeera n'abantu n'asaaga nabo. Tuddayo ku nsonga ya Ali. Amaze okumugamba nti olwaleero nkazizaako erinnya gwe taata w'enfuufu. Unzuru, tunuulira ila haadha asihr, tunuulira omuko yennyini mukama waffe almawqif, ekifaananyi ekyo kikulaga. Nabiyyu Rasulullah, omubaka wa Katonda, yamsa biyadaihi, akutte akatambaala omukono gwe gw'ekitiibwa, asangula asiimula enfuufu ku mukoddomi we. Wayudaibuhu, ng'asaagasaaga naye bikalimaati, n'ebigambo habiba, eby'omukwano, raqiqa, ebigonvu. Fayaqulu lahu, ng'amugamba nti olwaleero gwe taata w'enfuufu. Hadha al-ism, erinnya eryo lyamutuuma okuva olwo, kaana tasurruni jiddan, agamba Ali tiryansanyusanga nnyo. Kaana yafrah idha du'iya biha, ng'asanyuka nnyo ng'abantu bali muyise. Kati tujja kulaba ekyanyiiza Fatuma ne batabuka nebba nga Fatuma tasalikako musale. Insha Allah tujja biraba ku Mande biidhnillah. Kati akadakiika kano nga bawadde nga bannaku bwe tukola. Ekibuuzo ekisooka, Zaina yali muzzukulu wa Nabbi oba mukyala we? Ekyokubiri, Kuluthumu yali muzzukulu we oba muwala we? Bw'atyo babuuza. Kuluthumu yali muwala we ate yali muzzukulu atya. Kuluthumu tugambe nti yali mwana wa Sayyidina Ali nga Fatuma yamuzaala. Ate Kuluthumu ku ludda olulala tujja kyetegereza naye ka tukirekeraawo insha Allah. Nja kikunyonyola ku Mande insha Allah. Basaagala kubuulira rediyo n'abantu bagiwuliriza bangi nnyo n'ab'ebweru. Kale saagala kubuulira kintu nga ntankana. اللهم يا ربي إنا نسألك الهدى آمين والتقى آمين والعفاف آمين والغنى آمين. اللهم يا رب آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار آمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. okubuulira kw'okumakya mu ttuli omukeeze. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ake kaseera mukadde waffe Sheikh Muhammad Kasule Kizza ow'ebyafaayo atuuse. Sheikh eggwanga likulindiridde okumanya ku byafaayo. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah alladhi هدانا للإسلام ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسل إلينا رحمة للعالمين. فقدرني حبيبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ebibuuzo bino biri nga bisatu kana byo mbyanukule biri bina naye nja kwanukulako ebibuuzo bibiri byokka. Ekibuuzo ekisooka ng'abuuza nti Aisha mukama waffe yagenda okujuluka okuva mu dduniya. Aisha alina emyaka emeka? Aisha alina emyaka 18 mukama waffe ng'ajjulukuse okuva mu dduniya. Era n'abuuza n'agamba nti ate yagenda okufa ye Aisha yalina emyaka emeka? Aisha yafa nga kad qarabat, nga asemberedde okweza emyaka 67. Era maiti ye ayagisalira ye Abu Huraira. Yaziikibwa mu limbo ye Madina eyitibwa Gharqad, nga aziikirwa e Madina mu limbo eyo. Ekibuuzo ekirala oli yabuuziza ng'agamba nti mugamba abasiraamu era mpulira ku rediyo zammwe ne mu kubuulira kwammwe nga mugamba nti Nabbi Isa agenda kujja ku nkomerero nga kiyama eri kumpi kutuuka, naye ate ne mugamba nti Nabbi Muhammadi ate yasembayo yeyaggalawo omunamu gw'abannabbi ng'ayagala kimanya ku kinnyonnyoka
ekituufu nga bwe tugamba nti nabbi Isa agenda kujja, naye tagenda kujja nga nabbi, agenda kujja karajulun aadi, ng'omuntu wa bulijjo, nga si nabbi. Era agenda kujja nga mukama waffe we yagamba mu Sahih al-Bukhari ne Imam Muslim, agamba mukama waffe nti wallati nafsi biyadi la yushukanna an yanzila fiikum ibn Maryam hakaman adlan yaksiru as-salib wa yaqtulu khinzir wa yada'u al-jizya. Nti agenda kujja nabbi Isa naye nga tajjira mu kitiibwa kya bwannabbi, ajja ng'omuntu wa bulijjo. Omulyango gw'obwannabbi gwaggalwawo mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Agenda kujja atte embizi, amenye n'omusalaba n'ebirala biddako, naye nga tagenda kujja nti ate nabbi. Era agenda kufa enfa eya bulijjo, era aziikibwe e Madina aw'okulinaana kabuli ya mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Waliwo omulala abuuzizza, naye olw'okuba nti ekiseera kitono ekyo tugenda kimubuulira oluvannyuma. Ayitibwa Haji Taha Nsubuga emukono. Nkusaba tujja, olw'okuba nti ekibuuzo kyo ate kiwanvuko, tugenda kiddamu olunaku olulala. Tugenda ku musomo gwaffe ogwa khamsa al awail fi Islam, abataano abasooka kuyingira obusiraamu. Khadija twamumala, tuli ku Sayyidina Ali. Twakoma juzi nga batabuse olutabuko olw'amaanyi Sayyidina Ali awamu ne muwala wa mukama waffe nabbi Muhammadi ayitibwa Fatuma az-Zahra. Naye ku olwo hadha al-yawm, olunaku olwo arafa Ali yamanya li zawjatihi Fatuma, mukyala we Fatuma, makanatuha, ekifo kye era n'ekitiibwa mukama waffe kyawa Fatuma. Kyava kuki ghadba nabi min dhalika, kulokubanga mukama waffe obusungu bwamukwata. Wakama fi lmasjid, nayimirira ddala ne muzikiti ala lmimbar, ku mimbari. Fakataba nnas, nayogera eri abantu. Faqala, yagamba inna bani Hashim buni al-Mughira, amazima abantu bano talabu an ankuha ibnatahum, basabye muwala waabwe afumbirwe Ali. Fala aqbal thumma la aqbal, sijja kikkiriza era sijja kikkiriza. Yuriduna Ali an yatliq ibnati, baagala Ali agobe muwala wange ate awase muwala waabwe. Innaha hiya bid'atun minni, njagala babuulira oyo Fatuma kitundu kunze. Yarini ma ara biha, numwa nga waliwo ekimuleese obulumi. Wayudhini, era mpulira obulumi nga naye awulidde obulumi. Ekimusanyusa naye kinsanyusa, ekimunakuwaza nange kinnakuwaza. Omwana oyo gwe nasigazaawo yekka, abaana bange bonna baafa, lwaki mundeeta ennaku ku mutima? Naye naga nti inni lastu aharrim halalan wala uhillu haraman, nze sigaana Katonda kyeyagaana, sikkiriza oba kugamba okukinyonyola ekituufu nti siziyiza ekyo Katonda kyeyagaana, ate sikola kya haramu ekyo Katonda kyeyakkiriza. Walakin naye wallahi la tajtami binti rasulillah, tikisoboka omwana wa nabbi okwegatta n'omulabi wa Katonda Abu Jahali, kulokubanga omwana oyo yali wa Abu Jahali, nga basendasenda Ali agobe Fatuma awase omuwala wa Abu Jahali. Ne mukama waffe n'asunguwala era n'anyiiga, n'atabuka, n'alinnya ne muzikiti, n'alinnya ku mimbari mu muzikiti maaso g'abantu, n'abaga nti ekyo tekisoboka, era tekisoboka omwana wange okubeera ng'afumbirwa awamu n'omulabe w'Obusiraamu oyo Abu Jahali. Fakana Ali radiyallahu anhu, era mu kiseera ekyo Ali khayyara, n'asalawo an yulabbi raghbatan nabi, okubeera ng'agondera ebigambo bya mukama waffe. Faaqla amma urida alayhi, okutuusa we yava ku ekyo kibadde bamusuubiza, era n'ava ku ekyo kyabadde agenda okukola, okuwasa omuwala wa Abu Jahali. Fakharaja min qalbi Fatima al-ghira, mu kiseera ekyo n'awulira obuweeweevu Fatuma mu mutima gwe, era obujja bonna ne buvaamu
ng'amaze okumanya era akakasiza nti Ali tagenda kuwasaayo muwala mulala. Kana alayhi min abrat, era Ali okumanya nga yakikola Fatuma tiyamuzaako mujja we paka Fatuma liyafa n'alyoka awasa abakyala abalala nga bwe tunalaba eyo maaso. Ali yali musajja muzira nnyo, yali musajja w'amaanyi nga bwe twanyonyola juzi. Walihabi sifaat, n'olw'ensonga eyo olw'obuvumbu lwe yalina n'okwagala ennyo eddiini ye n'okugirwanirira n'okulaba nti agifiiririra, ikhtarahu nabi, mukama waffe yamulonda liyakunu sahiba luwa, era yamulonda mu ntalo zonna ezisinga obungi nga gwakwasa bendera eyo eraga ekitiibwa ky'obusiraamu nga yagikwata eriko ekigambo kya la ilaha illallah, era ng'eraga nti ffe basiraamu ffe bakkiriza nga yagikwata. Sayina Ali almashahid kullaha, entale zonna nga yasinga ogikwata. Fakanat rayat almuhajirin, era ku lutalo lwa Badiri era yagikwata ng'akwata eya bendera ey'abava e Makka abayitibwa mu muhajirin. Takunu maahu ng'abeera nayo. Wa sahibu raya, oyo abakwasiddwa bendera eyo abamuntu wa waggulu nnyo abakumpi nga kamanda w'eggye eryo. An yakuna thabit, ateekwa okubeera nga munywevu nnyo, alqalb, omutima gwe nga munyeevu, rabitul jash, nga talinamu kutiitiira kwonna wadde okukankana, liannahu yakunu, kulw'okubanga bendera eyo eraga abraz, ye bendera eraga kabonero k'obusiraamu, ke kabonero k'eggye lyabwe amama al aada, maaso g'abalabe. Farraya, nga bendera eyo egudde, idha sakatan, webanga egudde ku muntu, yotabar annakum mahzumin, mbeera nga bawanguddwa. Yuqawwi al adu, nga kireeta amaanyi eri omulabe. Fala budda lihamiluha, ateekwa buteekwa oyo agikutte, an ya'lam, ateekwa okumanya, kad muhimmatahu, obuvunanyizibwa obumukwasibwa, liwaffi haqqaha, abeerenga atuukiriza obuvunanyizibwa bwayo. Lam yatakhallaf ala mashahidi kullaha, tiwaliwo olutalo lwonna Ali lwatanyigiramu, kullaha zonna, illa ma kana ghazwa Tabuk, okujjako olutalo lwa Tabuk, haithu istakhlafahu rasulillah, kulw'okubanga kwolwo mukama waffe gwe yakwasa okubeera nga ye mukulu w'obuvunanyizibwa bw'ekibuga ky'e Madina nga bagenza okulwana olutalo lwa Tabuk. Wa fi mashhad akhar, ate wetutunulira ku lutalo olumu, kana yuqatil fil maisara, kato mukama waffe yamugamba abeere ku mukono gwa kkuno, Abubakari ng'ali mu mukono gwa ddyo. Wajaatum bishara, mukama waffe n'abasanyusa nga bagenda okulwana, n'abagamba nti ma ahdukuma, njagala obbakakasa nti mwina n'omuntu gwe mutalaba ye Jibriilu. Wa ma al akhar, ate ku mukono ogwa Ali kuliko Mikail wa Israfil, malikun azim, malayika ya kitiibwa, yashhad yo Israfilu, yashhad iraba bulabi alqital, iraba bulabi lutalo engeri gye lugenda mu maaso, naye yo teyingidde mu kulwana. Wa fi ghazwati Uhud, ate ku lutalo lwa Uhud, fajaahum almushrikun, babagwako kiifuyiifu abalabe, min khalfihim, emabega waabwe, wanhazamu, era ne bafuna obutakkaanya nga tunalaba eyo mu maaso, wanhazamu, ne bawangulwa abasiraamu. Kana Ali, naye Ali kulw'okubanga abalala badduka n'okudduka, ne Sayyidina Usman yali mu abo abadduka ekibambulira, yadduka olw'okutya okw'amaanyi, ng'alaba babasanjaga, alaba abasiraamu bagenda baggwawo babatematema, ne Sayyidina Usman kwolwo yadduka emisinde. Bangi abasiraamu abadduka olw'okutya n'ensisi, ate nga bamaze n'okulangirira yabange muli wano Nabbi Muhammad bamaze n'okumutta, ne babuna omuwabo ne badduka. Naye Ali kana thabit, yanywera ng'ali wamu ne mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqatala, yalwana olutalo olwo qitalan shadida, yalwana olutalo ng'alwanira ddala n'amaanyi ge gonna agamazeeyo. Kad asabatu, okumanya nga yalwana, asabatu fi dhalika alyawm, yafuna ebiwundu ku mubiri gwe kwolwo olunaku 16 darba, yafuna ebiwundu 16 ku mubiri gwe. Balahat jismahu, omubiri gwe gwonna nga gujjudde musaayi mwerere.
fama laqiya laha balan naye ng'omusaayi gukulukuta okuva ku mubiri gwe nga tafaayo era taguwulira era takiwala nga kikulu kana hamuhu ng'ekigendererwa kye kiri kimu kyokka oba kyalumwa kiri kimu kyokka salamata rasulillah mukama waffe afune emirembe kad khashiya alaihi an yakuna kad kutila era yatya nnyo ng'awulidde amawulire ag'obulimba nti mukama waffe attiddwa n'atya nnyo neeraliikirira kad ghadiba era yanyiiga nnyo yanyiiga olunyiiga ng'awulidde ekigambo ekyo nti mukama waffe attiddwa naye yagenda okuva mu lutalo olwo ng'ekitala kye kyonna biddima nga kyonna kyonna kijjudde omusaayi kibunye omusaayi wanahanna nga kyonna kigongoba kimenyesemenyese likasrati ma daraba bihi al-aada okubuyitirivu olw'okutematema abalabe lamma ada min al-maraka weyava mu lutalo olwo dakhala ala zawjatihi yayingira makaage eri mukyala we Fatuma wanawalaha saifu namukwasa ekitala ekyo naye kyonna nga kijjudde musaayi kyonna kigongobadde kyonna kyewesewese waqala laha namuga nti siri anhuddam kisiimuleko omusaayi wo gwonna fa wallahi nkulayirira Fatuma lakad saddakani alyawm olwaleero abalabe bankakasiza naye nga yenna enseko zimutta olw'okuba nti ava kulwana lutalo lw'eddiini ekitale kye kyonna kigomyegoomye kyonna kijjudde omusaayi n'aga nti olwale bantegeddemu omusera jamaat al ahzaabu naye we yalegera ddala obuzira era gwe waaligambye nti nga bano abawa ranka ab'amagye kwolwo bamuwa ranka zonna nezigwayo ku lutalo lwe tujja okulaba oluyitibwa tajammaat al ahzaab ala al muslimin lwe bakuŋŋaana ebibinja byonna birumbe Madina abagamba bawayo eddakiika awo tujja okutandikira enkya insha allah. Sekakatulo tusiibule tubasiibula tubagaliza olunaku olulungi ate era mbajjukiza nti okusomesa kuno nga twagamba emyezi 2 tuteekayo ebibuuzo ate bwe tumala okuteekayo ebibuuzo abaabiise ne bafuna ebirabo era ebirabo batandise abantu obireeta mweteeketeeke abali mu kilaasi mbeere nga muteekayo nnyo omwoyo n'ebirowoozo byammwe emisomo gyaffe gino gye tusomesa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okuwulira kw'okumakya mu tuli omukeeze أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mungu tumwebaza era tumusaba okutuwa obulamu obulungi n'olunaku lwaffe okutambula obulungi. Tuyingidde mu kiseera kyaffe eky'okuwulira okw'okumakya mukadde waffe Sheikh Muhammad Kizza Kasule ow'ebyafaayo amaze okutuuka. Fadhil Sheikh. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah alladhi hadana lilislam ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin salawatullah alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika ila al-ardali al-umri wa a'udhu bika fitnati ad-dunya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Bakadde bange ab'ebitiibwa abatuuliriza era abagenda mu maaso ne puroguramu yaffe ne ya daawa eyakubuli ku makya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Tugenda kusoma kwaffe al-khamsa al-awail fil islam, abataano abasooka okuyingira obusiraamu. Naye nga tunagenda ku nsonga eyo waliwo ayankubidde essimu ng'agamba nti erinnya lyange saagala olyogere naye njagala ontangaaze ku lw'okubanga ebitabo ebisinga ebyaffe gye mbadde e Bulaaya nga bigamba nti nabbi wammwe yali ayagala nnyo ekigambo ekitibwa abakazi era kwe kuwasa abakazi abangi. Nagamba nti okyogerako ki? Ngenda kukyogerako katono
naye ate oluvannyuma nja kigaziya nga ntuuse ku sahaba ayitibwa Zaidi gwe tuliko y'omu ku abo abataano wenjo kigazize ennyo. Qalu baadu alladhina kataba ala rasulillah, bagamba abo abawandiika abalina fitina, abalina omwoyo mubi, abalina obulabe ku busiraamu ne ku mubaka waffe, ala katarati azwajihi, nti yayitirira okwagala bakyala era ensonga lwaki yawasa. Okay, akyali ku kikumi. Naam Sheikh. Nti ensonga lwaki yawasa abakyala bangi. Wazaamu annahu kana shahwaniya, era ne bagamba nti yalina omululu ogw'abakyala omusufu. Walhaqiqa, naye nga mu mazima, inna katarata azwajihi, olw'obungi bw'abakyala be, lam yakun yudafi shahwani, bwali tebugoberera nnyo bwagazi bw'abakyala. Innahu arada, yayagala an yujad bainahu wa baina ashabihi, yayagala okubeera ng'ateekawo wakati we ne bamasahaba nakubaara qawmihim, n'abakungu abaali mu Makka, sila ng'ayagala okuteekawo enkolagana, warabita matina, n'olujegere olubayunga, biwasatati almutahara, abamu abasinga nga ayita mu nsonga babeere bakoddomi be. Dhalika mimma yusaiduhu, ng'ekyo kijja kumuyamba nnyo liddifa, okulwanirira an mabdaihi, entandikwa y'obusiraamu, wa nashiri daawa, n'okusaasaanya ekigambo ky'obusiraamu. Wotunuulira yawasa Khadija yalina emyaka 40, naye ng'ate mukama waffe yali muvubuka mbulakalivu, myaka 25. Ate ng'oluvannyuma lwa Khadija lam yatazawaj ba'daha, yali ne Khadija tiyamuzaako omukyala mulala yenna, ila an tuwafiyat, okutuusa lweyatuuka okufa. Kaana umruhu 50 sana, ng'alina emyaka 50. Min al-ma'qul, abange wetutunulira n'amagezi gaffe, tuyinza okugamba nti rajulun shahwaniya, yayagala nnyo abakyala, n'amala ne Khadija emyaka egyo gyonna nga tawasizaayo mukyala mulala. Yamala kusukka myaka 50, n'alyoka atawasa omukyala nga wetunaalaba. Ataarikhi, ebyafaayo byonna tusdiq, nga bikakasa, shahidan, ng'era bajulizi, yukadhibu rawati almubashirin, nga birimbisiza ddala abantu abo bomwogerako ebya mbyone oba ebitali bya mazima, fi shaani taaddudi zawaji nabi, nga bagamba nti yayitiriza nnyo, yalina omululu ogw'abakyala, ensonga lwaki yalina abakyala bangi. Lam yushrik ma Khadija, wetutunuulira Khadija nga etugambye temugattako mada 28 sana, myaka 28 ngali ne Khadija yekka. Lamma qabadahu Allahu, Katonda yamusitula n'amutwala gyali Khadija, tazajjawa Sauda, n'awasa omukyala ayitibwa Sauda binti Zama Armila At-Sakran buna Amru Abdu Shams. Kana tazwijiha, okuwasa omukyalo oyo tekyali kigendererwa nti omukyalo oyo yali mulungi nnyo, oba yali mugagga nnyo, oba nga wakitiibwa nnyo, kibeere nga kimuwaliriza okuwasa omukyalo oyo. Naye ekyamuwasisa omukyalo oyo, innaka Sauda arrajulu, yali mufumbo eri omusajja asabika ila al-islam, abasookera ddala okuyingira obusiraamu, alladhina ahtamalu fi sabili, abo abaawaayo obulamu bwabwe bwonna mu kkubo lya Katonda, alladhina hajaru ila al-habasha, be babasenguka ne bagenda Habasha, nga mukama waffe abalagidde okusenguka okgenda, era bayita ku nnyanja. Ate ne mukyala Sauda era naye yasenguka. Wa anat al-mashaqa, naafuna ebizibu, walakat min al-adha, naafuna emitawaana. Fa idha tazawajaha Muhammad, mukama waffe abamuwasizza oyo Sauda, oluvannyuma lw'ebyo byonna yayagala okumusanyusa n'obutamulekaawo yekka nga namwandu. Bimakanatiha, amuteeke mu kifo ila amuma, abeere maama w'abasiraamu. Fahadha amrun yastahiq, ensonga eyo ddala ddala kigwana. Wotunuulira omukyalo omulala, Ummu Salma yali mukyala w'omusajja ayitibwa Salma.
omusajja oyo we yafa yafiira mu lutalo olwa Ohadi. We yava mu lutalo lwa Ohadi najja n'ekiwundu nga kinene nnyo. Mukama waffe n'agenda eka ewuwe n'atuula ku kitanda kye kyennyini, era we yamutunuulira nga awulira omusajja agenda kufa olw'ekiwundu eky'amaanyi kye yajja nakyo okuva mu lutalo. Okutuusa yamusabira Katonda amusaasire, era waba amututte amuttire ku busiraamu n'okubukkiriza. Era we yafa Mukama waffe yennyini n'emikono gye egy'ekitiibwa n'azza amaaso ge. Oluvannyuma lw'emyezi 4 min wafaati, nga oluvannyuma lw'emyezi 4 ng'afudde, khataba nabbiyu Salma yayogereza omukyalo oyo, era yamugamba nga tandaba kumwogereza Katonda akwanyisizeemu omusajja atasinga obulungi. Omukyala n'amugamba titeri musajja gwe nkakasa oba gwe mpulira mu bulamu bwange tayinza kusinga Salama. Naye Katonda yalabiraawo ng'ate Katonda amuwadde omusajja asinga abasajja bonna. Era Mukama waffe yatandika okumwogereza, yamugamba nti munnange nze nno gw'oyogereza nina abaana bangi ate ndi mukadde nkaddiye. N'ekyokusatu, obanga oyagala okumpasa nsigala mu nnyumba yange. N'ekyokuna, nina obujja buyitirivu obutali bw'abakyala obutafaanagana na bw'abakyala abalala. Mukama waffe byonna yaga nti mbigumidde, abaana bajja kuba bange, nja balabirira, nja bafaako, era ojja kusanyuka ng'abaana abo mbakozeeko. Kino ekyobujja nja kusabira edduwa Mungu abeerenga abukujjamu. Era waatyo yatuma Hatib bon Abi Baltaa abeerenga ayogereza ku lulwe, bamuwowe ku lulwe, era n'amuwasa. Kakati w'otunuulira ensonga ezo zonna olabira ddala nti yali talina mululu gw'abakyala, talina kwagala nnyo nga ebitabo eby'abalabe b'obusiraamu we byogera, era ebitegeeza nti yayagala nnyo abakyala. W'otunuulira Aisha naye tujja bikomyawo nga bwe mbagambye nti tujja bigaziya oluvannyuma maaso kaabo katono nnyo nga tutuuse ku sahaba ayitibwa Zaidi. Insha Allah ensonga yaffe tuddayo al-khamsa al-awail fi l-Islam, abataano abaasooka okuyingira obusiraamu. Twasooka ku Khadija, kati tuli ku Ali. Twakomya eggulo nti Ali waliwo olutalo lwe yalwana Kasiggu, olutalo olwamuweesa, era twagambye nti senga byali by'amagye kwolwo baali muwadde ranka zonna ne ziggwayo ku lw'ebintu bye yakola mu lutalo olwo n'okulaga amaanyi n'obuzira n'okwagala obusiraamu. Olutalo olwo baluyita Ghazwat al-Ahzab oba Ghazwat al-Khandaq, olutalo olwakuŋŋaanya ebibinja n'ebibinja ebyabalabe babeere nga balwanyisa Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era okumanya nga olutalo olwo lwali lw'amaanyi nnyo ku byafaayo by'obusiraamu, Katonda olutalo olwo nga tugambe nti Ghazwat al-Ahzab, Katonda yaluggyamu oba yalutuuma essula namba mu kitabo kya Quran, Surat al-Ahzab. Kanat muhimma kulw'okubanga kyali kikulu nnyo, walidhalika lahu sura khasa, Katonda n'aluwa essula namba. Erinnya ly'essula namba ekwatagana n'olutalo olwo. Lwatandika lutya? Tujja kunnyonnyola ensonga lwaki kwe byava. Baada hurubun kathira, oluvannyuma lw'entalo ennyingi nnyo, al-muslimiina abasiraamu ze balwanye arkanu shay'an min al-itmi'nan, baafuna obuweerero e Madiina nga zisiriikiridde ila al-hayat al-Madiina, obulamu nga bulala nnyo bwe balimu. Dhahabu jami'an, bonna baasituka yunazimuuna maishatahum, nga balongoosa nga bategeka embeera zaabwe ez'obulimi ez'obusubuzi. Bonna nga biviiriddeko ddala kiseera kiyise nga twakyali ntalo, banabaga nti kati tudde ku mirimu gyaffe. Naye Mukama waffe ye yekka kaana ala hadar, ye ng'ali ku bunkenke daiman ebiseera byonna, ng'amanyi nti Abayudaaya bantu bannanfuusi, bantu bankwe, bantu balina emyoyo mibi ku Nabbi Muhammadi, balina emyoyo emibi ku busiraamu. Labudda an yantaqifu maaso eyo ng'abeeraliikirira tebajja kuwolera eggwanga. Ayinayihu fi tariq, amaaso ge nga gali mu kkubo, nga buli kiseera asindika abantu
bagende bakette bagende balabe bagende babuulirize akhbaruhum ebigambo ebibakwatako omaye atamirun n'ebyo byebateekateeka okukolera obusiraamu okulumba obusiraamu. Era weekityo kyali abayudaaya aba bani kainaka ne bani nadir ne huzayr yatarabbas kulluhum bi muhammad bonna bonna nga batunuulidde nabbi muhammadi tawaddu kulla fihim nga buli omu ku bibiina ebyo nga bigamba nti law nastatesi nga tusobola nakudu fursa ne tufuna kacyansi kati katono nnyo lil intiqam okuwulira eggwanga. Ekitama abayahudi bakuŋŋaana abayudaaya bonna ebibinja byonna wahum yakuluuna nga bagamba hatha rajul alladhi faraka al arab omusajja oyo ayawukanya abawarabu ku ddiini yaabwe arajulu alladhi kharaja min makka omusajja yava e makka muhajira nga asenguse taina wali la hawla lahu wala quwwa taina maanyi taina mwavulu nkupe taina kaayina okujja ku kyeyali ayina ng'era bakikakasa imaanu yamla kalbahu ng'alina obukkiriza obujjudde mu mutima gwe ku ludda lwa katonda naye yajjanga mwavu ng'anoonya bubudamu ahuwa 5 sanawaat wuno mutunuulire oluvannyuma lw'emyaka 5 kad asbaha majalahu marhuba kati yeefudde ebbereegi ensi yonna emweraliikirira kullu naasi akhafu alai buli bantu bonna bamutya kulla albilad buli nsi yonna emweraliikirira muhammad akhrajana min madina muhammad yoyo yatugoba ne tuva mu madina fe abayudaaya dhahabna ila sham kati tuli sham ate ffe tunoonya obudamu kalmasakin tulinga bamisikini mazaaliona ennimiro zaffe tijaratuna ebyobusuubuzi byaffe kulla akhadau almuslimin byonna abasiraamu babitwala e madina nirsul maahu naye kakati tuteekwa okukola wo ng'abasajja abasajja abalwanirira ebintu byabwe. Arsalu 6 okutuusa bagamba olukiiko olwo lwali lw'amaanyi nnyo eshami okutuusa bagamba nti tusindike abantu bano nga bakagezimu nnyo mu byobufuzi naye nga bakulirwa omusajja ayitibwa Hayyi bun Akhtab n'owokubiri Salam ibn Ubay al-Haqiqi bagende Makka bakuŋŋaanye abantu b'e Makka bategeeza abantu b'e Makka abakungu b'omu Makka kiki kye twagala okuteekateeka ekitabangawo mu nsi tukole gye nga lyegasse fe abayudaaya ku lw'okubanga kye tugenda okukola tugenda okukuma omuliro mu bayudaaya bannaffe byonna ebika ebiri wano byonna eshami ne mu mawanga amalala geetoolodde bonna tubakuŋŋaanye ku lw'okubanga bakyalina nabo ekiri mu mutima gwabwe olw'okuba nti nabbi muhammadi yabagoba nga tebeeyagalidde bali eno balyanga bamisikini ebintu byabwe abasiraamu babitwala ne babyeddiza ne babyefuga. Abantu abo tujja kugenda nga tubakumakumako twegatte ffenna tugende ne Makka mu abantu 6 mugende mangu mugende mutegeeze ab'e Makka tukole ejje ery'amaanyi lulumbe muhammadi n'abasiraamu e Madiina. Lamma wasalu Makka katwe tujja okukoma weewo we baatuuka e Makka kyekyaddirira. Ensonga eyatobula Fatuma twagyogerako ti Fatuma yawulira nti Ali ayagala kuwasa ayagala kumuzzaako omukyala mulala okutuusa ennaku lyeyamukwata n'okaaba n'akaaba kulwokuba mukama waffe yagenda okujjayo ng'embeera zikyuse yamusanyukiranga nnyo ngazze naye ku olwo yagenda okulaba nga amaaso gonna galinganga ddala agava okukaaba namugamba nti nsonga ki namugamba nti twatabuse na Ali yaliriddawa kyali wali muzikiti yebase naye ng'ensonga gy'ogambye gy'otamanya byali bujja ng'awulidde nti Ali agenda kuwasa omuwala wa Abu Jahali. Mpozi sekarato yamuwasa omuwala oyo bati yamuwasa omuwala oyo yamuwasa nga Fatuma amaze kufa. Fatuma yamala kufa kulw'okubanga yakakasa mukama waffe n'amugamba nti ngenda okubuulira mukama wange engeri gyendabye omukwano gw'oyagala Fatuma kulw'okuba yamugamba nti mwana wange ngenda okutegeeza abaana bange bonna baafa nensigazawo Fatuma mpulirira ddala nga kimu ku kitundu kyange mbadde nkusaba busabi sigaana kulw'okuba Katonda yakikkiriza okuwasa abakyala bana
naye kino sigaana katonda kiyalagira naye kino nkusaba busabi Fatuma muleke tumuzaako wempulira obulamu bwange nga bweyagala namugamba nti nkakasa Fatuma sijja kumuzaako era Fatuma siyamuzaako yawasa muwala wa Bujahali luvannyuma nga Fatuma amaze okufa. Zainabu yali muzzukulu wa Nabbi Zainabu emirundi ebiri bali babiri waliwo Zainabu muwala wa Nabbi n'olwo ne Zainabu muwala wa Sayyidina Ali ne Kulusumu Nabbi amuyina ng'omwana we ate era Kulusumu ne Sayyidina Ali amuyina ng'omwana we. Mbasiibula nga mbagaliza olunaku olulungi Mungu atuttire nga tuli basiraamu nga talibakkiriza. Allahumma amin. برضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. abanange tukyabebaza kubeera ffenna ne mutuwuliriza ate n'abatwala ssente zammwe ne mukuba ku masimu ne muweereza ku bubaka ku WhatsApp mwenna tubasiima. Kadde kakubulira kwa kumakya mukadde waffe Sheikh Muhammad Kiza Kasula w'ebyafaayo atuuse era nja kumusaba n'obwewombeefu atuwe ebyafaayo. Naam Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah alladhi hadana lil Islam ma kunna linahtadi لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسل إلينا لكي ينذرنا من عذاب الله الأليم ويبشرنا بالجنات النعيم التي وعده الله للمتقين. فقد دبانجي حبيبتي وأبتولي رزا وجنا ماسو نبروغرام يفني الدعوة يبلكم ماتيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فارسي nti weebale nnyo okusiima tubasiimye nnyo omusomo ogwakutte ku bantu abatyebuula era abamalamu ekitiibwa Mukama waffe nti yawasa abakyala bangi era nkukakasa nga we nagambye nti nja kwongerayo mu maaso insha Allah nga tutuuse mu maasoko katono era twongere okunnyonnyola n'okumatiza n'okukakasiza ddala nti Mukama waffe okutuwasa abakyala abo bonna buli gwe yawasanga yalingako ensonga. Tugenda mu maaso ku al-khamsa al-awail fil Islam abataano abasooka okuyingira obusiraamu. Twava ku Khadija kati tuli ku Sayyidina Ali era we twakomye eggulo nga tuli ku lutalo kasiggu olutalo lutabangawo olwali olw'amaanyi ennyo oluyitibwa Ghazwatul Khandaq oba Ghazwatul Ahzab. Era we twakomye eggulu nga Abayudaaya beekumena omuliro ne bateesa bonna awamu baali 6 abaasindikibwa e Makka bagende bateese n'Abakuraishi b'e Makka balyoke balumbe olulumba olutabangawo okulumba Madiina okulumba Mukama waffe okulumba obusiraamu babusaanyizeewo ddala. Era ekigendererwa kyabwe nga bo bamaliridde nga bagamba nti ku luno lwe tugenda oyo Muhammadi ajja kubanga tumuvuddemu era nga agenda bugenzi kubanga sinkana Katonda we. N'obusiraamu n'abasiraamu tejja bagoba Madiina baagala oba tebaagala. Lama wasalu Makka we baatuuka e Makka aqna'uhum babamatiza labudda an nuhari Muhammad tuteekwa buteekwa mumuli wano mwebase obusiraamu bumala wensi obusiraamu busaasaana bulinganga woolaba oluyiira olukutta omuliro era engeri Muhammadi gyasaasaanya obusiraamu temukirabanga mumuli wano Makka temumanyi na kigenda mu maaso obusiraamu bugenda kumala wensi era kyetwagala tuteeseza era ntukubakuba ku Bayudaaya bonna ebika byonna ebibinja byonna byeteeseteese okutweyungako nammwe twagala mutweyungeko tulyoke tukola olutalo olutabangawo mu dduniya nuharib Muhammad tulwanyise Muhammad wal muslimin n'abasiraamu fil Madina ab'e Madina nukhrijuhum tubafulumye mu Madina wadhalika sahl ate ekyo ekintu tulaba nti kyangu alaina kuffe idha jitamaana wetunaabanga twegasse. Lam yakfi hadha al-yahudi omwidaayo oyo tiyakoma awo
wabula yatalaaga oyo gwe nabagambye yali abakulidde Hayibun Akhtab n'abayudaaya abamwegaseeko kharaju ila Ghatfan wa ila bani Murra wa bani Qarara wa min bin Sa'd bonna abo betumenye n'abalala abagenda bako nga bagamba nti muteekwa okutwegattako kulwokubanga twagala okulwanyisa obusiraamu e Madina tubagobe Fa'ar nga balina enkukuzi mutima gwabwe n'obukyayi kulwokubanga lwaki wadhkuruna lahum nga babajjukiza era nga bagenda babuulira enjiri yaabwe nti abakuraishi musta'idin abakuraishi b'omu Makka bakkiriza era beeteeseteese okulwanyisa Muhammad wa nasru lana la mahala era twagala obabuulira obuwanguzi bwaffe tiwaliwo kyakola sikirimu nakubuusabuusa kharajat al ahzab wama lukuŋŋaana bonna amawanga gonna gali awo okumpi bamaze obbamatiza walaala asiha wabula ne bagamba bano abamu Makka abakuraishi nti bwe tuba tugenda kamanda waffe agenda okukulira ejje eryo ery'amaanyi ateeka okubeera Abu Sufyan era bakkiriziganya Abu Sufyan n'akulira ejje n'abeera kamanda waalyo aqdi liwa fi nadwa fi daari nadwa bendera egenda okukwatibwa okukulembera olutalo olwo omusajja baali bamita Osman bin Talha omusajja oyo baagimukwasa bendera eyo lwaki kulwokubanga kitaawe ye baamutta ku lutalo lwa Uhud ng'akutte bendera kakati ne bagamba nti omwana ono Osman bin Talha yabakwata bendera kulwokubanga kitaawe baamutta era nga omulimu gwe yaliko gwakwata bendera saaru jamian bonna baasitula omulundi gumu tahta awamir Abu Sufyan ngali ku biragiro bya Abu Sufyan qasida al Madina ng'ekigendererwa kyabwe kulumba Madina kullum yastaghrabun naye buli we baayitanga ng'ensi yeewuunya hada tajammu abantu abangi abo alkabir la qibala lahum nga bayitirivu obungi ماذا يفعلون المسلمين أمام تلك القوة القاهرة ngera buli bayitanga baga nti abasiraamu nga bafudde Muhammad nga afudde ku luno buli bayitanga ku kyalo ng'abantu bakuba nduulu bagamba nti obusiraamu bumaze okusaanawo Muhammad asibemu ebyanguwa we batyo ne batandika olugendo lwabwe era okumanyanga olutalo olwo olwa Khandaka oba olwa Ghazwat al Ahzab lwali lw'amaanyi nnyo anzala Allahu ta'ala Katonda yennyini w'ekitiibwa yassa nga bwe twagambye eggulu essula namba eyitibwa Ahzab hina faraja Allahu dhalika alaihim Katonda engeri gye yabawa obuwanguzi obw'amangu obwali butasuubirwa era Katonda agamba mu Qur'an mu surati al-Ahzab bismillahi rahmani rahim ya ayyuha alladhina amanu udhkuru ni'mata Allahi alaykum idh ja'atkum junudan mujjukire mwabakkiriza Katonda olwo yabawa ekyengera ekyamaanyi nnyo mu kiseera ejjo eryajja okubalumba ejjo eryo lyali Quraish ne Atfan ne Banu Quraiza ate wa junudun lam tarawha ate Katonda n'ayongerako n'aga nti waliwo n'ejje nga timuliraba ejje eryo Katonda lyayogerako nga tirirabika ekibuyaga ow'amaanyi ne malayika nawe zajja naye ng'abantu tebaziraba Katonda n'ayongerako n'aga nti idh ja'akum min fawqikum wa min asfali minkum mu kiseera we bajja alladhina ja'u min fawqihim abajja nga bayise waggulu ku nsozi be Bani Quraiza abayudaaya ate abajja min asfal abajja nga bayita wansi be Bakuraishi ne Atfan Katonda agamba huna likabtiliya almu'minuna wazilzilu zilzaan shadida mu kiseera ekyo baafuna ekizibu baafuna ekikemo baafuna okugezesebwa wazilzilu ne bakankana olukankana zilzaanan shadida olukankana olw'amaanyi Ma'tab bun Kashir omusajja we Muyudaaya agamba nga Qur'an era weegamba bismillahir rahmanir rahim wa idh qala ta'ifatu minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u omusajja oyo yaliwo e Madina ng'omusajja we Muyudaaya munanfuusi yakyawa Muhammad n'olukyawa lwonna
yagamba bano ab'e Madina nti tudruku Muhammad wal muhajirin abange ekibatta kiki ala tarawna al mauta amamakum nga mutunulira ddala nga mulaba olumbe mulutunulira ddala nti nga mululaba mu maaso gammwe Muhammad muleke ne ba muhajirin bo balwane nemwe timuyina we mulwanira kujja eryo lyetutegeddeko erizze era mugenda kufa ng'emmese kana imtihanun kabira kyali kigezo ky'amaanyi nga Katonda kyayagala kubeeranga ayawulamu al-mukhlis as-sadiq min al-munafiq yayagala okulaba abaddala abakkiriza abakakafu awamu abawule n'abo abannanfuusi era okumanya ng'olutalo olwo lwali lw'amaanyi omu yagamba ye Abu Ubay ibn Salul omukulu w'abannanfuusi yatuuka n'okugamba nti ma adana Allahu illa ghurura ma waadana Allahu wa rasuluhu illa ghurura bino Muhammad byatulaganyisa byoya byanswa era nga wogamba enjogera ya bulijjo eya leero nti eno mpewo yennyini Ubay ibn Salul watyo yagenda ng'agamba abantu okulwekubanga ejje lyali ly'amaanyi nnyo eryajja okulumba Madina ku olwo tiribangawo baali 1,200 abasiraamu mukama waffe bakuŋŋaanyiza okugenda okulwana 3,000 ishtadda al-khawf okutya kwayitirira wa dhannu al-muslimina kullu dhann era abasiraamu ne balowooza buli omu ng'alowooza kike hatta qaala okutuusa omusajja era omulala Ma'qab bin Qushayr okutuusa yagamba yu'iduna Muhammad kunuuzi Kisra Muhammad atulaganyisa nti tujja kuwangula tugende ne Kisra tugende ne mumbiri la naqdir an nadhhab ila al-gha'id nga kakati we tutuuse wano omuntu tasobola nagamba nti kagende yeyambe wali wayasta'dhin fariqun min al-munafiqin ate n'abalala abannanfuusi bagamba mukama waffe nti yakuluna inna buyutuna ghayra mahsuna amazima amayumba gaffe twalese tutugaggadde amayumba gaffe abatamu n'abanyazi ne bakondo bayinza otuyingirira tubadde tukusaba tugende tumale okugaggala khafu min al-lusus olw'okutya ababbi Katonda agamba mu Quran in yuriduna illa firara awo wonna nga banoonya banaddukira olutalo nga tugambye abalala bayise waggulu abalala bayise wansi abantu bonna mu Madiina buli omu atandise okwogera buli omu anoonya wanaddukira abannanfuusi era abalala bagamba nti mukama waffe katugende tumale okusiba amayumba tukomawo abo tibadda abalala ne bagamba nti mukama waffe tugenda kuwali kweyambako katono abo tibadda nga balabira ddala nti olutalo kufa na kuwona naye mu kiseera ekyo nga bonna bamaliridde abakkiriza okufaana mukama waffe nabbi Muhammadi n'okulwanirira obusiraamu n'obutadda mabega n'obutakankana mitima gyabwe maatha yafal limukabalati al-uluf al-mu'allafa naye banaakola batya okubinja ogwo ogw'amaanyi 10,000 abazze okumalawo obusiraamu min rijal bazze abasajja ebisolo embalaasi eŋŋamiya ebyokulwanyisa eby'amaanyi naye mu kiseera ekyo nga babuliddwa ekyokukola mukama waffe yatunulira abasiraamu n'abagamba nti abaye mugume Katonda ali naffe mugume Katonda ajja tuyamba ng'abagumya okutuusa omusajja lwe yavaayo ayitibwa Salman al-Farisi n'abagamba nti mukama wange nze eri ewaffe Farisi kati ye Iran kunna twali tukola nga tuzindiddwa nga akati nga tusima olunnya ne lwetooloola ekibuga kyonna ensolo z'embalaasi n'eŋŋamiya tebisobola kubuuka kuyitawo mukama waffe ekirowoozo ekyo yakyaniriza mangu nnyo lam yakun ma'rufan fi biladi al-arab ekikolwa ekyo oba akakodyo oko kaali tekamanyiddwa mu nsi z'abawarabu ashara bihufri al-khandaq n'aleeta ekirowoozo basime olunnya oluwanvu ennyo lwetooloola hawla al-madina ekibuga kyonna qabla rasul mukama waffe yakyaniriza min hatha rai ekirowoozo ekyo sara al-muslimin naga nti abange ekirowoozo ekyo tukiteeke mu nkola era twanguwe tanfidh hatha rai okukiteeka mu nkola
hafaru al-khunduq batandika okusima hawla al-madina okwetoolera ekibuga madina wa amala fiha an-nabi alayhi salam ne mukama mfe n'akyenyigiramu biyadihi sharifa nga akwatira ddala n'emikono gye at-turab ettaka wa yashajja al-muslimin nga abazzaamu nnyo amaanyi nti abange mugende mu maaso abange mwongeremu amaanyi kalimatu khandaq ekigambo ekyo kya khandaq kyali kya farisiya kyali kya lulimi olwa farisi almunafiquna neera abannanfuusi kanu yatasarrafuuna kana yansarifuna nga beekweka bati ne badduka bidone even nga tebamaze na kusaba mukama waffe nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam naye baba bali awo ne wagwawo mu'jizati ekyamagero kyebalaba n'amaaso gaabwe era ne bakyewuunya era n'okutuusa akati mukama waffe byebimu ku byamagero mukama waffe byeyakola insha allah enkya bwe tujja kutandikira kyamagero ki ekyo mukama waffe kyebalaba kyeyakola anti olutalo olw'ebbadiri ne luno luluwa lw'enjoga nti aluno lwali sinziggu olutalo lwa badiri lulwamaanyi nnyo lwa nsonga nti lwe lwasookera ddala mu ntalo z'obusiraamu n'ekyokubiri lwajja okwawulawo nga katonda we yagamba olutalo luno lwakwawulawo wakati w'amazima n'obulimba neno luno olwa khandaka oba lwa ahzaabu lulimu enkizo nga bitulabye nti byalimu ebyamagero bingi bye tujja okulaba insha allah ate n'ekirala nti ejje eryajja ku luno lyalimu ebibinja bingi so nga luli abajja okulwanyisa badiri baali bakuraishi bokka husnul khuluq an abi dharr jundub bin junadah wa abi abd arrahman muad bin jabal radiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن حديث يجيبك أبي ذادي جندب بن جنادة ni abi abdurrahman muad bin jabal radiyallahu anhuma batugamba nti yagamba w'ekitiibwa nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallama tya allah tabaraka wataala wonna w'oba oli era ogebereze ekirungi ku kibi ky'oba okoze kijja kisangulawo era weeyise mu bantu n'empisa ennungi hadithi yagisanga mu tirimidhi amakulu agali mu hadithi eno tya allah tabaraka wataala wonna w'oba oli era ebimu kubiraga nti otya allah tabaraka wataala kwe kweyisa obulungi mu bantu n'empisa ennungi